Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 lunaku lwa kujjukira baganda baffe mikwano gyaffe abattibwa gye twandiise mu cold blood abattibwa mwami Yosette Buhabulwa. Ekyo nakyo tekisobbola kukyerabira bwe tuba twogera ku baganda baffe bano tekisobola kwerabira lunaku olwo ate tusobola kwerabira kugamba Yosette Buhabulwa nti yatta baganda baffe yatta abantu baffe abaali batalina musango gwonna abaali barayizinze amaloboozi gaabwe okulaba nga balwanirira eggwanga lyabwe. Ye Museveni munnange engeri gye yeefuula katonda wa wano yabasalirawo gwa kufa. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu n'obukulembeze bwa National Platform olunaku olwaleero bagambye nedda katugende mu maka gaffe amapya tusabire baganda baffe bano ate nga twongera obajukiza baganda baffe nti era olunaku olwaleero olunaku luno lwesoose okusabira emyoyo gy'abaganda baffe nga tuli wano mu maka gaffe amakulu aga National Platform e Makerere Kavule headquarters agakaggulwawo. Mukwano gwange emboozi ekaabya bw'owulira bino weetamwa Museveni n'ogamba bannange Mukama lwaki bannayuganda yatukuba omuggo bwe tuti n'obuuza bannange Mukama twamukola ki kwegamba ebibuuzo bingi ebikujjira mu mutwe naye ate era mukwano gwange olina osigala ng'oli mugumu kubanga luno olutalo twaluyingira luno olugendo twaluyingira munnange tuwakyali kyakukola okuggyako okulwana bulwanyi ne tujjako nakyemalira Yosette Buhabulwa atta abantu baffe atulugunya abantu baffe era awambye bannayuganda. So baganda bange mikwano gyange embeera bweti bweri njagala nkuwe ku mbeera nga bweri era olabe abantu bano aba families nga bagezaako okugamba lwaki mwami Buhabulwa yagenda mu maaso n'okuwamba bannayuganda. Gwe muganda wange aliyo n'agamba nze bino tebinkwatako, politics tankwatako, politics ngwere era ng'olo tukutegeeza kino kikwata ku buli omu. Ono politics wa Yosette Buhabulwa tewali gwaleka mabega era tubategeeza nti byonna mubikola buli kimu kikoleddwa naye ate bannayuganda tubategeeza nti nga bagamba nti agali awamu geegaluma ennyama naffe one day one time Mukama ajja tujjukira era Mukama ajja tutaasa ate era Mukama ajja tutangaaza. Temulowooza nti wano Yosette n'ekibanja kye yagulawo oba alina ekyenjawulo kye yagulawo. Museveni wano yajjanga musiguze, yajjanga mubbi, yajjanga munyaguluzi, yajjanga mutemu, yajjanga bakondo era ebyaffe abibbye naye tumugamba one day one time lulukyanga lwa bisesema era ajja bisesema. This is Uganda for Ugandans. Bamama amaziga gaali mu bakaabya naye one day one time ajja gakaabako. Onkolera byonna bituuka abakulu b'okola nabo batuusa obubaka. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala era nze nkusabira musala zange tuwangule naffe tutuuke ku bukulembeze. Neebaza abakulu b'okola nabo sigenda kumenya ani naye mwenna bakulu mbalaba sijja kumenya naye mwebale nnyo okuntuukako buli kiseera. Nze ndi mugumu nja kuguma Franka waatali mmwe we muli era mu butuufu neebaza nnyo okunyambirako omwana wange yali adda ku Franka Senteza gy'ali asoma era essaawa eno bali mu bibuuzo ebya senior 6. Mwebale nnyo bakulu mwebalire ddala. Nze ndabiraawo nga Edi ankubiddeko akasimu nze simanyiibwa buyambi gye buva naye buli omu alina kyakoze. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsiima nnyo nsiimira ddala. Museveni tujja mumutwala ajja kgenda. Abyogedde kale tugenda kuyita bannaffe
kabiri twayise bannaffe family z'abannaffe ababuzibwawo naye nga family ya Wangolo Shafik bagenda okukiikirira bannaabwe okwogera gye tuli nga tubayite tuyite mu bwangu wandaba n'embeera y'obudde etandise okukyuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana omwana ng'akubuzeeku ekisa kikuluma buli lunaku. Ayenze ndigana y'amayina gange ninze Bazibu Kadija. Aye buli lunaku ekisa kikola kinuma. Ebiseera ebyo nalingire mu nnimiro kulima najja okubaawo mbona abakazi baidda banonereza bankoba ati maama Nessa idda eno tukukobere nabo nabakazi kungema kukundiza kanti nguki bankoba ati tobulire ebirango nakanti tibulire bankoba ati balanze ku leediyo nga n'erinnya ery'omwana wo Safiti Wangolo nga tibali kuboneka oba babayita oba baliga n'efayiro gyaibwe batiikairewo. Kale bana omusaada oyo Katonda mwene naiti kyali mulamulira aye nguli tusingunga okusaba kwe tuli kusaba yandivuireku mulowooza yena musaidi aye yena bamubukizeewo okwo omwana tubone ng'asinga. Museveni tuli kwenda baana baife titwidiiwe batwala titwidi musango gwe bayisa atuwa abaana baife nali enjeeko eyo omwana yaida yambonaku ngene nemwezi gwa 10 yankoba ati maama abaana bange abo leero ndikwenda baide baliire wange Sekuukulu nti ku tawuni ati nze nabaya baida kwida omwana bwe yaira n'abaana bange bamaama dada tukubirire baba isimu atunone enakudikuno digiire bigamba nakubanga isimu liziraku nkuba isimu liziraku neyambisa kubaline abaliwo abali eno nakuba bana isimu lyenkubaga erya Safiti lyali litya ya abana bali bankwese nga bali kunoonya munaibe bamubone ne bankobere bakoba ati maama ate ebya Safiti bizibu nti kuki ati Safiti bamuwamba aye tunooniza tetwidde bamusibira nagalambuka eyo naida twanoonya ninze nimwene n'abaana okutuusa nakati omwana yabula yaleka omukazi ng'ali mabunda ng'ali ku n'omwana mulala nakoba nti namugala tukoze tutya kuba etwaja ekigo batukoba ati bana kujekukuwa maama jakwawo akuna akanikunuukawo baida akuyamba bwenakoba namugala yankoba ati be maama ira yeka nze ndabikola ku byona byona ndakukoberanga nti mbona tinda ati irayo ezira kinalema nze naira yeka bwenkuba ku isimu nga liziraku abandi bweririra talitema kunkobera kituufu aye ekyantolayo ni luno bebalanga nakuba nti kanjenze ngwe yengwa olw'omwana wange kuba nabisibwa bubi naida nagwa gano
baba wange yampa yananiriza nagoba nti nze nviirire Buwenge ndi kudaagalwa omwana wange tindiye bamusibira mwana wange tali kuboneka mwana wange yali omuyambi wange baisi baba we baafa nga bakaali bato mwana wange yandikira abaana ndi kubonaabona n'abaana ezira namba zira maani ntyayenza obaana bangu mwana wange okubula nga tindi yali aye Katonda oyo luliba bukyeye kuba emirwenda abantu abakulu bikolomera aye taidi aye Museveni oyo ali kibona aye atuwa abaana baife kuba tibaiza musango omwana wange yali azira musango mwine gwe yali naija kuba tuvuga motoka akakinsaga emotoka agirale ku mobile money kutola ku sente okwiraga n'abale esente akamotoka kaveere ng'akuba ati ate ng'okoba kyona ati ng'onkoba ki nga batandika kukuba omwana wange bangiza mu motoka nga bakuba era mwene yakuba ati mama Safiti tijjo oba aliyo oba azirayo kuba yajjanga ali kufunda musaayi bana eyo n'enaku yendinayo aye baba oli yampaniza akoba ngeta n'olwaide kubira akase ati mama idakweno olina obundu afuba olinabwo okwirire Buwenge yaku dale bana n'enaku eri kuntambuza era ntuuse gano saawa 2 neyanziza dentuukire ku wano kale baba bange tugume tuliwo oyo alikabona kuba amazzi gago omuntu omukulu tikagwa bere ebalira bangi nnyo eyansiza mwebalira erala kale weyanziza nnyo abaddukiridde mama Onabaisha banange mwebale kunumuukirira neyanziza eno mwebalire erala ala abayiriseewo wekutwaire abayiriseewo mwebale eno mwebalire erala bababa ne bamama weyanzege mwebale kuddukirira mama ayo omusaadde oyo Museveni twida mutoolako twida mubinga twida mukolaki
Bannaffe abalala temuddayo mukomewo kubanga twagala mwena mutubuulire omuntu wammwe yabuzibwawo naddi bwe yabuzibwawo lwakubadde esa obudde bugeze naye tukomewo ensonga eno nsonga nkulu ino onobokaluya aye kulikayo mu mbaga ya mwenemu onobokaluya mukubire mu ngalo naye tukubire engalo zaffe watuleeteire ku keeki aye kyabazinga mukobere tuli mu kubanja abantu baife abasoga baife abasoga bakyabazinga twide ababanja ino lusoga lutuufu olwo basi ale so bannaffe yes nabadde ngamba obudde buduse naye ensonga eno ey'abantu baffe ababuzibwawo nsonga nkulu ekyo dollar parliament twagamba oluzungu tulumanyi naye nga tugira twebolawo kubanga ensonga eno nkulu twagala abantu baffe bano batuwulire wabwe bali so ngenda bawakakisa buli omu ayogere omuntu we erinnya era ddi lwe yawambibwa. Balamusiza abanyabule bassebo amanya gange nze katifanaabone fred ali mukyala watambira john gwe badde ewakise kange ennaku z'omwezi 21 novemba 2020 era yandeka ndi lubuto lwa bebi nazaala bebi next year agenda kutandika kusoma naye ekisinga okunnoma nina neiba wange alina omwami we agenda najja n'emmotoka nabo balina bebi enkanano wange kati bebi oli buli lwayita dadi nga bazanya n'owange nga akaaba ngayita dadi nga n'omwami akaaba naye twegayiridde batuwa abantu baffe buli kimu tukikoze naye bantu mmwe mukama abalaba buli kimu kyemukola mukama akiraba era olunaku lujja kushalumu nga bwe lwakidde olwaleero tetusabira kituufe. Mr. President tweyanza nnyo ssebo tweyanzeeko byonna ne kabineti yo yonna n'abantu bonna abali ebweru n'abali wano buli omu yali alina gwayambyeko n'abo abakyayamba tweyanza nnyo tweyanzeeko era tusaba mukama abaddizewo tunge ibala mu bulungi yebyana. Balamusiza nnyo abakyala mukyala ddamulira omukulu naye nze ebigambo byanzigwako kuba omusajja tawulira omusajja ayesa fanze ebomu ede nkwetugireko kubanga bweyoyogera nekuyogera kyasevenya kulya kuyina ensigo omumutwe omuntu nonomya omusajja kati emyaka 3 babateekawa bali balya gavumenti ya Museveni erya zisikyalina n'ebyenjogera bulamu zamulaba abantu kyetubatuusaako bannaffe abalala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampita Sharifu Zakaria Maganda mto wa Juma Maganda ndi omu ku abo bwe mwalekawo oluvannyuma lw'okuwamba bwe mwatwala era nga nyimiridde wano nga njagala kubagamba nti omuntu waffe tumwetaaga mube mupalapase mube mukwebuzaabuza muli basajja bakulu kati bwana gundi bwana Museveni oli musajja asemberedde ensanda yadde nange nzisemberedde naye ate gwate wali balebe bibisa booti kuba buli olukya muganda wange olukya lubala yadde nange nsobola okufa nona asobola okufa naye ate bakaabira nnyo ono okusinga gwe kitegeeza omugaso gugenda gukugwako. Tukusaba ng'ate tukukaka otuddiza abantu baffe. Mwamujja kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga ennaku z'omwezi 24 gwa Kutaano. So n'olw'ensonga eyo ye Juma Maganda Mr. President alina omanya alina obugambo obutera okumpoomera. Yagamba Parliament bwe yagaana ogenda mu ghetto
geto yagenda mu parliament. State House yagana omanya geto era geto neramuza parliament lwakuba abaami bakumpanya naye nga ekituufu geto yamala neyitawo. So kati mbadde njagala kugamba musajja mukulu totukaka kwenoonyeza bantu baffe kuba tubaagala gwe ne bukya ku makya ne bawamba baane babuzaawo omuntu woonomala eddakiika 3 nga n'abamukuma bagamba tebamanyi gyali ndowooza eggwanga olishatinga down. Naye saasira bataata baffe abatalina ati obuyinza obushatinga ekyalo bakabira mu mayumba abamu baavaako ategeera mulo kyalumu lwali zikyala. Naye mbadde nkusaba oluteera abantu baffe waba waliwo ensonga yonna olubale mu kooti kuba omugaso gw'abalamuzi omugaso gwa kooti ndowooza kusala misango ng'egyo naye ndowooza nakyo kati kikolera ggwe era zinewunya n'okwewunya oba omusajja oyo asaba simanyi era omuntu yenna mukulembera mu kusaba kwe musomera byawandiikibwa ki amugamba nti bino byakola bye bisaana. Wallahi billahi tallahi omusajja oyo sallampa obuwangaazi njagala okulaba ku nfaaye obulumi bw'otuyisizaamu bye tuyitamu. Tomanyi musajja gwe walesa abaana 7 okuli abasoma tomanyi yalina bantu bameka yali abeererawo gwe obeera bubeezi yali ne bakulipootingira leero tukutteyo webati nogamba mumuteekaawo. So temumanyi tomanyi gwe yate nkugamba eki okola obba bubbi byaffe eri n'olya n'ozimba olubuto. So kati tukusaba okomyewo abantu baffe wallahi billahi tallahi watutiisatiisanga nakufa kaito tukyajja kufa kuba ayogera amazima neyekwekerera afa. Wembanga kyejogedde ennimba ndowooza mbiriga gyali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. President, Kambita Sharifu Zakaria Maganda neyanziza nnyo neyanzige tusiima obuweereza bwo banaye munzikirize ne bazeeko omukulu oli kuba gwe nsinga otegeera ne Madamu Shifra Mr. Ambrose wallahi omusajja ali responsible nnyo oli responsible muganda wange neyanziza nnyo neyanzige. Banenda kusaba tuyite mu bwangu obudde bw'enkuba ndaba bulinga obusembera so just tugere erinnya n'omuntu ddi yawambibwa tudduke. Omukama mulungi ekiseera kyonna olwaleero nga bwe tuzze ku lunaku lwa bannaffe abatufaako ennaku etwayitibwa ja kutwala akakisa kano ngambe nti emyoyo gyabwe giwumuzize bulembe. Mu nsonga eyo nze ndi mukyala Kibalama John Bosco kinneegombesezza nnyo munansonyiwa omuntu eyabulwako omuntu eyafiisa n'aziika osinga ffe abanoonya nga tetumanyi na gwe tunoonya gyali. Mwami wange mwami Kibalama John Bosco yabulanga ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mwaka 2019 yaleka abaana yalina omukyalo omulala abaana basoma naye sijja gamba nze sijja kumirira buli omu nze kulwange essaawa eno manja nabbanja era nja kwebaza buli kinoomu neebaza abantu okutaba ku nsonga ya mwami wange. Obulumi bungi bamaama bano bamaama boogera ennaku gye bayitamu olw'abaganda baffe abawambibwa munnange ne balemesebwayo mu makomera abamu ne babuzibwawo. Munnange nga wowulira maama oyo nno omukyala wa John Bosco Kibalama akubuulira byayitamu nga si birungi. Mami ng'owulira obulumi ng'owulira ennaku naye Katonda ono atalya nguzi one day one time amazima agalivaayo ne geeyoleka era one day one time Uganda erifuna obwenkanya. Baganda bange mikwano gyange abantu nga balina obulumi bungi
abantu nga baweddemu amaanyi, abantu nga balina embeera etategeerekeka. Mukwano gwange era Bannayuganda, twongera okwejjukiza nti agali awamu ge galuma ennyama. Tuyimuke, tulwanire wamu, tutereeze byonna ebyasoba ate tununule eggwanga lyaffe. This is Uganda for Ugandans. Obulumi bungi, bamaama boogera obulumi bwe bayitamu, n'owulira nga amaziga gaagala kuyitamu, n'ogamba naye lwaki Mukama oba otukuba omuggo bw'oti, n'ogamba naye lwaki Mukama lwaki towulira essaala zaffe, naye Mukama lwaki toyanukula Bannayuganda, naye Mukama nga tukoowodde nnyo, ffe twakola ki bw'otayanukula n'otuggyako ekizibu kye watusindikira wano, ekyatufuukira olumbe, ekyatufuukira ekitategeerekeka, ekyajja nga kirowooza nti kizze kifunye Uganda, ebyakyo kiwedde. Mukama ne tukusaba otwongereremu, Mukama era ne twongera okukusaba obeere wakati waffe, otusaasire, otuwonye ekizibu kino. Mukama era ne twongera okukusaba otusaasire, bingi bye tuyitamu byo bingi, naye Mukama waffe bannange ekizibu kya Museveni kyo kitususseeko. Mukama tukusaba Kitaffe Mukama otukulembere, otusaasire, otutangaaze, otuwonye era otufuule abawanguzi, otwongere amaanyi, otwongere essuubi, otwongere okulwana. Bingi bituukawo wakati waffe, amaanyi oluusi gatuggwaamu, nina tusigala tuli bagumu olw'okuba tuli wamu naawe. So Mukama waffe Kabaka w'Abakabaka, tukwasa olunaku luno olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 awamu n'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'Okuminaogumu mwaka 2020 abazaana emyojo gyonna Mukama gye wayita mu bwakabaka bwo munnange, tukusaba otusaasire, otugulumize, otusaasire, otuyambe. Omukama ggwe omulungi, Katonda w'Abakabaka, gwakira byonna, tukusaba otuyambe, otutaase, otuggyeko ekizibu kye watusindikira wano. Tetulema kwebaza buli munnaddiini yenna alina ekyanjawulo ky'ataddeko okulaba ng'asabira baganda baffe, era Mukama tojjanga okwo tusaasira.